Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebya bannamwandu ba Muhammad Segirinya buli olukya byeyongera okubeera nga ate bitabuka ne DNA y'abaana. Wuno namwandu avuddeyo n'ayogera ku nsonga nnyingi ng'emu yokka y'ensonga y'okubeera nga luswa amukwana. Ayogedde ku bya luswa omukwana na bitya bwe byali, then ate era Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. mu ngeri emu n'atuwa ensonga lwaki omwana gwalina omubwati wa Segirinya nga n'ebyogerwa nti yatwala abaana abataali ba Segirinya ku DNA abisambaze n'agamba bwepo tebiriyo bya bulimba bamusibako matu ga mbuzi kubeera nga bamuliisa ngo. Ye nnamwandu y'omu avuddeyo n'ategeeza lwaki luswa tamwagala oba oliawo nga baafuna obutakkaanya mbukwava ku kuwagira Nalukoola Elias Luyimbazi. Wano nno naye wasinziridde okuyita kanso Nalukoola nga munnamateeka omutendeke asobole okubeera nga oba oliawo amuyamba ku nsonga ezimu. Tuli ku Beyond the newsroom, omukutu semakutu ogwayeewayo okuweereza mu mbeera yonna. Awo wennyini njagala okusaba n'obuwombeevu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno ogimpeere like. Ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe gubanga gwe muloni gwo ogusoosola aba videos zaffe subscribing ku BTN Media Beyond the newsroom ensonga semasonga wetuzisoosotolera. Era njagala okujjukiza tetwakutandikidde omukutu omujja ogwa Deni exclusive DEN then exclusive comment section eyo wansi ntaddewo link gitapingemu osobola okubeera nga weegatta ku mukutu ogwo ofuna amawulire gonna ge weetaaga okuba nga omanya kubanga nga kuteereddeyo mu bungi bwago. Awo wennyini nzikiriza nsobole okubeera nga ate butereevu nnyo nnyini ddala nga atandikira wano ku nsonga za musajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Luswa Luwembo. Genda wulira ku biki munyagwa ye byasobodde okuba nga addamu, wabula tugenda beera nga tukatambula mpola mpola. Sooka owulirize ebigambo bya nnamwandu ono eyali azze okubeera nga yeesimawo ng'agamba njagala ekifo ekyo nkifune. Agamba nti yali feva ya mugenzi gye twali tugezaako okutaapinga amasannyalaze ge naye nalaba nga tekijja kukola. Wuliriza. Kubanga nze Luswa tamanyi ne gye naali mbeera yali tatuukangako ewaka mu nnyumba yange. Nga bagamba nti gwe ne Luswa mwali mwekwana. Nze nga ngwana Luswa ku busiibuufu bwaliko ng'ogyeko n'obusiibuufu Luswa nnyinza okuba nga amusinga emyaka ate n'ekirala sisobola kubanga nze nina kilasi gye nsobola kukwana. Mu kilasi gye nsobola kukwana na Katonda akimanyi kilasi za Luswa tezikola ki tezirimu kuba yajja nkowa mwana gyesonga lwaki oluusi toogera ne luli mu kaluulu namugamba oyo mutabani wange ne kimunyiiza naye ate mba mutwala nke mutabani wange lwa nsonga nti atugatta yali oli ate nga oli taata nze ndi maama kati oli abali nk'omwana ogambe nti yali lwaki neebaka n'omwana ate saagala kumuwaayiriza bambi tankwanangako lwakuba conflict gye nina naye eyo ey'okumulemesanga ate nga asinze yali akikola oli ye yali anteeka ku layini eyo kyokka. Bw'oba omumanyi Luswa bulungi muntu wa kikono nnyo kati buli bw'omulemesa ekikono oba nk'amuse naye nga tewalimu bya love for sure. Sagala kumuwaayiriza temwalimu bya love lwakuba wali ku kikono we twa contradict. Alex Luswa Luwemba namwandu wa Segirinya ono yategeeza nti tetwalina nkolagana eri awo y'amaanyi eyali atugatta yali mugenzi bba wange era nga bw'aba taata
ono Luswa yali mwana mu maka kati tewaliiwo wensobola kuganziza mwana wabula obuzibu bwe babufuna Luswa wa kikono kati endowooza otegeera w'obutakkaanya Alex Luswa Luwemba wabujja ne omukyalo ono oba n'abakazi abasinga era beebuuza ani yatwala abaana ku DNA era ensonga zatuuka zitya okubeera nga zituuka eno. Abantu bangi bavuddeyo nga bagamba lwaki Alex Luswa Luwemba eyali omuyambi w'omugenzi asigala ng'alemera mu famire paka nakati akyayamba n'omulambo ye guli akyayamba n'empewo y'omugenzi ekyatudde ku ye ku mutwe okubeera nga atambuza emirimu gy'omugenzi lwaki tabyesonyiwa n'agenda akola ebibye kyalwaddaki mukama wo bwafa oyo ng'omulimu ogusuulawo ng'onoonya omulimu omulala ate olemera mu woofiisi olw'okuba nga mukama wo yafa gw'ate ofuuka mukama wo. Ebyo nno bye bimu ku bintu ebyebuuzibwa era ebibuuzo bingi. Tuvula bangi bayeebuuzanga lwaki Luswa alemera taxi eri yali ambulance okubeera nga agikozesa ng'ate omugenzi yali agiwadde bannakawempe bw'eba yadda nga baagibajjako yadda mu famire n'eddwaliro lyavaawo kale nno etundibwa oba etundibwa eyambe kuba mulekwa ne bannamwandu omukulu ng'agamba nti nerina kubeera wano ne bino nebiri sebibuuzo bibadde bingi mu mitima gy'abannayuganda nga bye bibuuzo bye babuuza nga ansa ze beetaaga oba oliawo nga tezirabikako. Wuliriza ebigambo bino bya musajja mukulu ono Munyaggwanga ayogera ku Luswa. Nze Alex Luswa ya clarifying air nabyegaana naga yabeera misled by the lawyer tojja kumunenya waliwo senior lawyer ya misleading abo bonna yani oyo no you see you lawyers nga temunnakola kunoonya obo owina instructions okole byokola but we must protect the sanctity of marriage the sanctity of families. Omwana ono tagenda funayo family endala soko tugondezeemuko ku sanctity omuntu akulaba kusanyuka TV antegeere maybe kyekitiibwa ekitiibwa. Marriage is a sacred act kikolwa kya butukuvu abaana abo bajja mu nsi okuleeta omuntu mu nsi it is a process of creation it's an act of God. Kati gwe nga tonnanyumirwa nti ze ndiro yakankole zange enveewo ngende ekyo kirowoozeeko nti singa nze nfudde nga famire yange gye batematema bwe bati nkuddiramu Munyaggwanga ngenda fuuka advocate w'abakyala ate very soon nja kugulawo chambers DNA inakuba mukyala because of the following. Bwe mba temwagala musibe zipu zammwe zinywere eiza musibe zipu zammwe oba mukkirize tubabuulire DNA inakuba mukyala kuyasala nti ono yetaata w'omwana oba ono si yetaata waki nga maliriza gwe omukazi musajja mukulu Kanso Munyaggwa agamba nti Alex Luswa Luwemba yavuddeyo n'atangaza bulungi n'agamba nti ye munnange n'ensobi zaalimu za looya ye yabimutuusaako era mbu bagamba nti waliwo bali ababadde balina olukwesikwesi olw'okubaako abaana abamu be bajjayo basobole okubeera ng'ensimbi zifikkawo oba oliawo looya ono azeegabanye. Kaakati Luswa mbu ye takiriimu wabula oli yawabya muwabye. Okusinziira ku musajja mukulu Munyaggwa yagamba nti ngenda kufuuka munnamateeka w'abakazi at least nga DNA bweba yakukolebwa ekolebwa mukyala nga ye yagaba omwana n'amugamba awo wewammwe wooli era oyo ye kitaawo mbubase ekyabasajja banyweze zipu yaabwe. Kyendowooza nti Kanso Munyaggwa owuliriza ogwakawala nga tonnawa kuwuliriza gwakalenzi lwaki nti abakyala bangi bazze munnange nga batulimba abaana era oli n'akulaga nti omwana wo kyokka nga olunaku lwe yasuze olwo lumu lwe yasuze n'ewatta omwo kaakati gwe okakasa otya DNA eno yajja okubeera nga ejjawo conflicts ng'ezo kuba abaana tubalabanga mu butuufu nga bw'omutunula ne baganda be tekigatta era ogenda ku musaayi ng'ebintu biriwo ebityo. So anyway ndowooza DNA yajja kusolovinga conflicts ezeefaananyirizaako kwongeza ekikabo ekityo wabula ate kye tutakkiriziganya nakyo bwe butakkaanya obuba buliwo oba oliawo buleetebwa nga waliwo abaagala otuukiriza interests zaabwe ne bayita mu kya DNA. Ye nnamwandu wa Seggirinya muwulirize wano.
atakulirangako wadde ku kyalo wadde mu famire yammwe wadde okujja kuba kyamanyi ki ekyali kikutwala mu byobufuzi nti ogende mu parliament? Ebyobufuzi kitegeeza ki? Ti bw'oba oyagala ekituufu twali tugira ku feva y'oli yasegirinya kyekyali kituleese. Naye ate nze ng'omuntu omugezi nentegeera nti feva tejja kukola ki? Kukola ne steppinga down. Era olaba abakisigalamu baluswa baba bakuba kick off nga tebalina naawe basiza. But bagamba nti waliwo yali akulya emabega era olina ne ssente zebafuna. Nedda ekyesente Luswa ye yasooka okukyogera ku mawule n'akavidiyo nkalina nti bampadde $2,000,000 nti kanso Nalukoora mpadde $2,000,000 nga beebuuza kiki ekingatana Nalukoora. Ze naali nagendera ku winning team oba omuntu gwe naali ndaba nti alina obusobozi kuba tosobola kukwata Kaluswa n'okakompeyalinga ne kanso Nalukoora naawe oba okiraba. Kati Luswa aliko kaki in terms of politics tewali kawooma kali ku Luswa. Ngwa bwe nkugambye nti naali mumanyi kati emba ze twakolangawo zonna naali nzimanyi kati nga sisobola kutrustinga Luswa in terms of politics n'ekifo kye twali tugenzeeko nga kyamaanyi nga kiriko omuliro omukuru. Kati omukuru ye yaliko feve yenko omuntu ffe nga tetusobola kukola ki kugi inheritinga wabula nga tusuubira tusobola kugi inheritinga ate nga tekyali ki kituufu. Nga bw'oli mu kuwolereza abakyala n'ebya omukyalo ono agamba nti ye ebyali bimuleese tebyali bingi okubeera nga yeesimbawo kwali kukozesa oba oliawo okuganja kw'omugenzi kwe yalina n'erinnya lye n'ekifaananyi ky'omugenzi basobole okuba nga beddeza entebe ey'obwa MP. Wabula mu kutunulamu kwe yalaba mbu ye ng'omukyalo omugezigezi n'alaba ng'ekyo tekijja kukola kwe kusalawo abiteeke ku mabbali awagira oyo gwalaba alina embavu okubeera nga awangula. Era n'agamba nti abaasigalayo nga baluuswa baaswalirayo kuba Nalukoora ebakubatonziriranga. Ebyo nno bigambo by'omukyalo ono ng'abuuzibwa lwaki yajja okubeera nga yenyigira mu politics aba oliawo nga yayireese akanyamberege ku ssaawa eno nno gw'omulungi atugoberera. Tuli ku Beyond the Newsroom gwe Mukoto. Mukyala w'omugenzi bannamwandu wa Ssegirinya yagamba okuwagira Nalukoora teyali nsobi wabula yagenda ku ttiimu empanguzi era mpawo na 11 kyagenda era tewali na 11 kyagenda maaso nakuba nga kimuweebwa so n'olw'ensonga eyo bamuggyeko oba oliawo olusiddiiku. Munyagwa lwaki osalawo okubeera ng'ogamba ogenda kuwolereza abakyala byonna one singa oba gw'ofudde because kati ebyamukwano gw'obiraba Ssegirinya Muhammad bonna be baleeta bababo DNA eri bwete yange nze nagenda okuzaala omwana soka mpeeredde abaana bawera 2 besizaala so tonkanga n'ebyo omwana alijja n'erinnya Munyagwa n'agamba ono yamuzaala mumuleke olwo omaze okukola ekiraamo kiwudde ajja n'omwana ayina erinnya Munyagwa musajja mukulu wabagambye mumuleke so ebya namwandu wa Muhammad Ssegirinya kugambye buli olukya bwabayoko ebivaayo era ensonga nga zonno ziwanvuyira ddala kyannaku nnyo nnyini ddala ndowooza Ssegirinya ebigambo byayogeranga imbu Ssegirinya towummula tewabawa mugamba mbu rest in peace simanya biki yabagamba mugambe nga fight hard n'olw'ensonga eyo namwandu ono alabika naye be bamu ku abo abalemeseza Ssegirinya owummula. Kigambibwa nti gwe oyina abaana 2 era wagenda okujjamu okutandika okubeera ne Ssegirinya ng'olina omwana era n'omumusiba ng'ogamba nti mwana we lwaki wali osiba omusajja omwana eyali atali wowe nga ngenda kufuna Ssegirinya naali nina omwana omwana oyo bamuyita Keirungi Maria Kristo kati Keirungi Maria Kristo tasobola kujja mu Buganda okitegeera nga tugenda ku DNA saatwala abaana 2 natwala omwana omu gwenina ne Honorable nga bamuyita Ssegirinya Ibrahim sisobola kuba musiru nentwala Keirungi ate nemuteeka ku Ssegirinya akandinda yajjako ne ATM card ya Ssegirinya ATM card najja n'olunyirirwa abaana ba Ssegirinya bazaala ne batakola ki
nanga omusibe ali mukomera ngambi ngene nzijeko sente nsasulye bana abaana bonna ki school fees nene sente tezimala. Can you imagine omukazi nga list kuliko babibokka wabula nga kuliko list nene nga ina ne ATM card ye. Kakati gwe lwaki yo ATM teyalina maama wa Segirinyo bana muganda wa Segirinyo bintu ki bye wali oyina ebya Segirinyo? Omukyalo ono Kaninda agamba ebyo ebimwogerwako nti yasibako Segirinyo omwana owoowo okubiri agamba bwepwa omwana ow'amannya ageeri talina wasobola kujjira wano ate era nammwe mukitegedde nti najja naye mu bufumbo mwana mujja na nnyina nyinza nti okumutwala ku DNA ya Muhammad Segirinnya era yagamba nti omwana gwe yatwala yoli Ibrahim Segirinnya omwana omulenzi owoono wabula owuwe teyamutwalayoko obuwala era agamba ebyo byonna bamusibako matugambuzi muli isango kyokka ate ye munyagwa atugamba nti omukyalo ono y'omu Segirinnya bwe yali mu kkomera yali amwagala nnyo era yajjako lumu ne ATM ng'amugambye ajjeyo sente agenda asasulire abaana bonna sente nga naye mu baana abo bagenda osasulira munnange n'ababe n'abatali babe baliko ku list y'abaana bamugamba okubanga asasulira. So Segirinnya yali muzaŋŋanda omusajja yakuŋŋaanyanga abantu ng'omwana buli gwalabye abeera wuwe. Sooka owulirize ebigambo bino eby'omukyalo ono. Bali bakayani ebintu nali just managing rentals eziri enammere kuva nka 2016 then nga kuliko ne plot eyali enagarama nga waliyo embuzi naye yali antaddeyo nji managing kuva mu Gw'omunaana 2023 naye kyantwaza enagarama nga yangamba gendayo waliwo embuzi yali nene nnyo evuddemu omwana ne bagirongoosa that very day yali ebweru nankubira nanteerako sente nangamba gende nagarama olabe kiki ekita embuzi zange era embuzi ne tugezaako kye twali tusobola n'omusawo embuzi nekola ki nefa eyo yali emu naye nga waliko endala ezaali zimaze okufa. Kati nangamba sigalirayo ddala that very day era nangamba noonye ennyumba okumpi kumpi ennyumba nga yavunaanizibwa obeerewo mpaka wenkomerawo. Jjukira yali agenze mu Netherlands for treatment within 2-3 days nensenguka nenzirewa enagarama naye bambi embuzi nasanga nga zirinamu obulwadde ezimu nga zifa era zasigala nga zifa. Embuzi zaali mbuzi za nzungu nga weziri wali 100 mu 100 nga wetoolodde ekikomera. Yeah, it was a very small piece of land. Omuddo nga tugula ebweru na mutono gwe bali bagezaako okukungaanya ne baleeta kati somo ebyo byonna omukyalo ono akulaga obutetenkanya bwabwe ne Muhammad Segirinnya era ng'agamba babadde bonna mu bintu ebyo. So kati gwadde yeebuuza nti omukyala yatunda ebintu bya Segirinnya talina ke yali alina talina kye yali akozeewo akugambye ayogedde ku rentals ne wali aguze mu busente bwobwo obutono Segirinnya n'ebbanga lye yamala bambi yagezaako okubaako ng'oba oli awo abaako bwategeka naye omukyalo ono yali mu bulamu bw'omwami oyo. So anyway kino eno olibana ekigenda eri oba buli mwami nti oba buli muntu yenna omukyala alina kasita abanga abaddeko mu bulamu bwo with an impact banaimu appreciating temugobanga bakazi b'Abaganda bammwe lw'okubanga baba bavuddewo bwe baba babadde bastrivinze bonna bastrugglinze bonna okubaako embeera gye bavaamu okutuuka we bali bannaye bagomera bingi kituufu mugandawo brotherwo oba sisterwo naye basobola okutuuka mu mbeera nga be bagimanyi bokka babiri ye ne mukyala we era embeera eyo ne bagisumuka babiri kati olw'embeera eyo gye bayitamu basharinga ebintu bingi oba oli awo nammwe ab'eŋŋanda bye mutamanya. So olumu oteekangayo kitini era ebintu bye bakoze mulekanga okubiringiriza ennyo at least biyamba abaana baabwe ababa bavudde bwe babanga bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Yenzedde ne Beyond the Newsroom nkwagaliza byonjagaliza tusinkane nga guludde nawe yakkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.